Tuyigiriza abantu okulunda obumyu. Obumyu bwonna mugenda okulunda so Uganda ke katale kaabwo. Tubugula ne mubuleeta wano olunaku lwokubiri. Obumyu tubugula buli lunaku lwakumeka? Bwe lunaku lwa katale k'obumyu olunaku lw'enkya. Bw'oba olwanu ng'olina obumyu obuleeta lwakubiri ssaawa 3 olunaku lwaddi? Ekyo mukiwandiike bw'oluleeta olunaku olulala ogenda kubuzzaayo. Genda olunde obumyu oba myaka 2 oba myaka 3 obeere ng'omanyi ng'obumyu obuleeta lwakumeka? Ng'oleeta wa? Ng'okwata ki? Ekyo nkimaze. So eyo etteeka terigenda kukyuka. Ab'obumyu obumyu bwa lwakumeka? Okutuusa Yesu bw'alukola ki? Abuleete kubanga mbadde sinaakolanga ekirango. Buleete mbulabe. Abaleese omumyu baleete wano. Mbulabe. Kyangu n'omumyu bwe bayinza okubuwanisaamu. Oyinza okweta obukazi ne bakwamu obusajja gwe tebamanyi Abanyayuganda. Abanyayuganda bamanyi okujjawo Kateeba ye mutuufutuufu munaawaze. Naye mwe mwena muleeta obusajja bwokka obusajja bwokka obusajja bwokka obusajja. Bwawulo tubuteeke bwokka bwonu bwaho tubuteeke muno bwokka. Kali kajje. Gobeere ng'olaba obumyu bwe batadde ekyo. Twabugata na bala kajjeeyo. Katula walinga omugaga obeere ng'olaba emaaliyo. Twatwala ente n'asuubulanga ente nga nswala mu katale e Sudaani mu Lufura. Mu dakiika 2 bayinza okukubamu ente endala. Obumyu si bw'abaana olaba omukadde naye aleetwa ki? Kati amaze kufuna sente z'akashukaali agenda kufuna sente z'omugaati alye adde buto. Kino kimali mulowooza ngu sente ng'okulunda omumyu kwa abaana abato oyo maama amaze kuba challenging. Myaka 6 amaze kweta emaali. Ngenda kubalira ekibalo kitono. Tulina omugenyi okuva Nigeria atudde wali aze kukima obumyu alaga alole nga 50 buli wiiki avudde Nigeria. Ate mu katale akaffe tubadde nga tulina mu katale ka Nigeria ffe tubadde nga tukayina ffe tulina akaffe twetaaga omumyu 4000 buli lunaku 4000 rabbits. So kana akatale kabadde nga sikaffe n'okazze oluvannyuma katuguddemu. Now let us add our hands together and welcome Apostle Moses Ikson from Nigeria in Jesus' holy name. Praise God. Praise the living God. Praise Jesus. Take your seat. My name is Apostle Moses Ikwoso. That is my name. And that is what I do for living. I come to know about Sao Uganda. And I was interested. Come again? I was interested about Sao Uganda. And I began to do some research. And I find out that we Nigerians, we need those rabbits. Because our climate is different from your climate. I'm coming to encourage you to go into farming. I'm coming to encourage you to go into farming. Because there is demand. People are demanding. And you also need rabbits. Rabbits is better than chicken. Rabbit meat is better than beef. By the grace of God, before the end of this year, we are getting 2,000 rabbits. 2,000 rabbits. Uganda will begin to export rabbits to other countries. I want to share with you
Why you must eat rabbit? Lwaki oteekeddwa okulya akamyu? Because it's a balance. Akamyu kabalansinga mubiri. I know many of you like pork meat. Abasinga mwagala nnyo kasolo k'eggwanga. But rabbit naye akamyu is better than pork meat. Kasinga kasolo k'eggwanga. I'm sorry to say this. Nsonyiwa kukigamba kubanga mulimu baseeka. I find that the East Africans, naye nkyesanze nnyo nti nno mu East Africa, the pastors, abasumba, the believers, abakkiriza, they like pork. baagala nnyo akasolo k'eggwanga. But in the West Africa, naye mu mawanga amalala we don't eat pork. ffe tetulya nnyo akantu ako. It is very rare to see a pastor kizibu nnyo okusanga omuntu eating pork meat. ng'ali akasolo k'eggwanga. I'm not condemning it. Sibagamba nti nno kibi. It's good. Kirungi. But rabbit naye akamyu is better ke kasinga than pork meat. Emigaso mingi. Nigerians, yensonga lwaki olaba because Abanigeria we eat bush meat. olw'okuba tulya ennyama y'ensiko, That's why we are good in football. kyova olaba tuba bakalubo nnyo mu We kapiira. have stamina. Sitamina, baba ne sitamina nga ba Liverpool. Okay, let me take you back. Kati kambazeyo katono. If a Uganda man Omunayuganda cannot marry a Nigerian woman, tosobola mu Nigeria kubanga ayagala luutu 8. Leka naawe. Abamuzeeyi Kateeba bajja bawasa. Omusajja Omunayuganda a Uganda man tosobola kuwasa mu can marry Nigeria a Nigerian woman. kubanga You ask me why? mumubuuze nti lwaki. Mubuuze tawulidde. Because a Uganda man kubanga omusajja Omunayuganda cannot satisfy a Nigerian woman. asobola luutu 2 okuggyako bw'ajjewo Kateeba n'ayongerako ey'okusatu. I'm telling the truth. Mbabuulira mazima. But Nigerian men are Omunayigeriya marrying Ugandans. n'awasaka n'akakyala ak'e-Uganda. Any Uganda lady Kati buli Munayuganda has an encounter with Nigerian man, ng'ayina enkwatagana will not n'Omunayigeriya allow Nigerian man to go. tasobola kukkiriza Munayigeriya kuvaawo. Because of Agamba ono yasobola emirimu. Because we eat rabbit, Kubanga ffe tulya obumyu, tulya ennyama y'ensiko. we eat bush meat. Tulya ennyama y'ensiko. This meat is a bush meat. Eno nnyama ya nsiko. It's a bush meat. Nnyama ya nsiko wadde obulundira waka. It's a white meat Kubanga erina white meat. and it's a vegetable meat. Ate nga olw'okuba kano kalya It's only the meat vegetables. that does not have, if it cannot give you any disease. Kati tekasobola kukuwa It bulwadde has no bwonna side effect. okuggyako okuyamba obuyambi n'okubustinga Even the omubiri. pork meat you eat Kati ate akasolo k'eggwanga has side effect. kalinamu side effects. The chicken you eat Enkoko eyo gy'olya has side effect. erinamu side effects. But the rabbit Naye akamyu add protein, ko kagattako ku add birungo, minerals, kalina minerals, add vitamins kalina vitamins to your body. mu mubiri gwo. Ekyo mukikubira engalo. Many of you go to the pharmacies Abasinga mugenda mu kilinika buying blood tonic. ne Blood tonic. mutandika okuggyayo eddagala mbu ate lino lijjamu butwa mu The mubiri. blood tonic is inside the rabbit meat. Kakati bo kye bakola baddira akamyu ne bakakolamu eddagala erisunsuwa Stop putting your omubiri. money to the pharmacies. Kakati mwe ne mugenda mu famasi. Invest in rabbit eating. Kati bo kye bakola Start baddira akamyu consuming ne rabbit bajjamu meat. eddagala. It has vitamins. Kati ne vitamini C ze mumira. It has omega 3. Mulimu omega 3. That is one of the expensive blood tonic Kati ate tablets. ekyo eryo omega 3 namulabako Kateeba Why are you namulina. spending your money on omega 3? Naye ekyo kye kikyasinza okukamula Why you obutwa have a mubiri. rabbit meat around you? Kati gwe bw'oba olina akamyu. Every day you go to pharmacists and started complaining. Kati ebyo buli kaseera wogenda mu famasi n'ocomplaininga And God n'ocomplaininga. has given you something that can take care of you. Katonda akuwadde ekintu ekisobola okukuyamba nga tekikwetooloolera awo. It is good for barbecue. Ke kamyu. Nze kasonko kubalira ekibalo mwenna mugenda kutandika n'omumyu mumeka obuukinga wali omusajja oba omukyala atandise n'omumyu 3 ekitono nnyo ogenda kumala omwaka ng'olina omumyu 105. Ekyo kisobola kugamba ng'omumyu bulya ki ebikola kabeji, omumyu bulya kalandarugo, ekisagaza ekito, akamyu kazaala ku makya, akawungezi kabeera n'olubuto. Kituufu oba si kituufu? Akamyu bwe kazaala kawa akakyejo kazaala obwana 2 3 4 5 8 9 10 18. Akamyu aka ekisobola kugamba ekituufu akamyu kamu kasinga ente 10. Ekisobola kugamba akamyu kamu
kasinga ente 10 okuyingiza kyekinsobola kugamba. So tugenda kutandika n'omumyu mumeka? Bw'otandika n'omumyu 3 n'akasajja aka n'otandikira mu kanyumba kano. Akanyumba kano mu garaji kajjaamu oba tekajjaamu? Mu boys quarter kajjaamu oba tekajjaamu? Mu garaji ossamu obunyumba mumeka buno? Mumeka? Tugenda kukuyigiriza ng'ogenda kutandika n'akamyu kamu 2 3 wano osooka oterekeyo akasajja ak'okuna. Bw'otandika n'omumyu 3 buli kamini kakuzaalira obwana 8 buli mwezi. Omwezi ogusooka obeera ng'olina omumyu mumeka? Mumeka? Yes? Omwezi ogwokubiri kubanga akamyu kazaala buli mwezi. So tukoze average kwanga akamyu kayinza okuzaala obwana 3 4 5 8 9 18. So katwalozemu omumyu 8. Kyekyo omwezi ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna tutuuse ku 96 mama ku myezi 4. Kitegeeza obwasooka okuzaalibwa bwali bumeka? 20. Katujjeko omumyu 10 bukazi, omumyu 14 buki? Omumyu 10 buli kamu ne kazaala 8 ku mwezi ogwokutaano. 8 then 8 plus what? Plus bamama bameka ne taata aluwa? Buno bubeera nga buno obwasoose 3 buzaala omulundi ogw'omukaaga. Buno bwasooka okuzaalibwa nga buzaala n'obuddawo nga bukola ki? Buno buzaala omulundi ogw'omunaana buli nga buzaala akamyu kazaala emirundi 11. At the end of the year or between 8 months to 12 months obeera n'omumyu 10 mu ebyo. Bw'oba olunze buno bwaloko akamyu akaloko kabeera n'ekiro 2-3. Kitegeeza gamalo omumyu 15 wandika omumyu 15 buli kamyu tukabalira kilogulamu zingayi? Katukwate 15 times 2 kgs 13 what? Kilograms. Buli kilo ya mutwalo gw'omu 10 meka? Kwate 13 times omutwalo gw'omu 12. Gwena oyangu wanyo ogenda kwogera bitakwatagana. Tulina kilograms 10 meka? Times omutwalo gw'omu meka? Za milioni zimeka? Tufuna milioni za 3.6 wakati w'emyezi 8 ku 10 n'emeka? Katwaga tukwate milioni za 3.6 divided by 12 months. Tumanye ngu buli kwezi omumyu bubadde bukolera sente meka? Ate amagezi gutukuwa toburunda n'obuleeta omulundi ogwo buli myezi 2 leeta 3 leeta 4 leeta. Okitegete? Bw'ogaba onoburunda omulundi gumu omumyu 15 togenda kubusobola. Buli mwezi tufune sente meka? Omwana omuvubuka abulabirira bw'oba oyagala gagawala mu mulembe guno gwa after covid generation, mu mulembe guno gw'ensinga ekulakulana ku speed, ensi ekola etya? Uganda yagenda kuva mu mikono y'abazungu twali tulina milioni 6.7 z'abantu. Mukimanyi bulungi? Hello? President Museveni n'afuuka president, di president byakikwatamu ekintu. Museveni yafuuka di president. Uganda yali erina milioni 14 z'abantu. Katulina milioni zimeka? Uganda yali etuuse Kongo, yali egazi oba Uganda abazungu yibagireka kati ekyakola ki? Kitegeeza abantu beeyongedde okuzaala, abantu beeyongedde okubeera bangi, Uganda eyongedde okufunda. Bw'obeera kutambula mu bulamu bweyagaza mu mulembe guno, olina okuyiga okulima n'okulunda okw'omulembe guno. Ng'olimira abafunda, olundira abafunda, ate n'ofunamu nnyo okusinga alina eka z'ebintu ebiki? Omulembe gwa compact gwayita. Omulembe gukyuka, Katonda takola ki? Gye tuli? Abeeyo? Gye tuli? Akamyu kye kintu tosobola kulundira awafunda. Awaka mu luggya, emabega g'effumbiro, osobola kulundirayo akaki? Kati omwana alabirira omumyu omulungi nga nze,
buli mwezi ayagala sente meka bw'oba oyagala gaggawala olina okuyiga kukozesa obudde bw'abantu abaki kubanga obudde bwo bwokka tebumala oyetaaga ogatteko obudde bw'abantu kyekyo tugenda kuyigiriza ba ambassadors ngu ambassador ogenda kuba oli ambassador naye ng'olina abantu 6 abakozesa obudde bwo nga ambassador ofuna mu budde bw'abantu abaki kati omukozi afuna sente meka emitwalo 15 nyongereko 5 emitwalo 2 miliyoni 3 bwojjako emitwalo 2 miliyoni 2 n'emitwalo 8 nawe ofaayo nnyo kankuyo 5 kanga okuvedde okazanna naye kati wakakiita bw'oba oyagala gaggawala olina okubeera ng'ogezaako ono ase ezasoose zaaganye kati esembule zonna kikuba gyetuli miliyoni zimeka kati njagala kubuuza ekibuuzo bw'eba nga tusobola kugula emmere gamba emmere y'omumyu buli lunaku eyeetaaga ekitono nnyo omutwalo alo bw'ofuna omutwalo omwana asobola kukeera buli lunaku n'alonda emmere y'obumyu tubaze musaala olugwako eyateeka mbala okuleeta emmere bw'ofuna enusu 3,000 n'okeera ayibatikkula kabeji ayibatikkula obumonde ayibatikkula ki piki esobola kuleeta emmere y'omumyu n'egituusa awaka ku mutwalo so katujjeko omutwalo omulala times 30 days 10,000 times 30 days then 2.8 minus 0.3 osigaza meka biri meka kati akamyu kalwadde kubanga mu akamyu kintu kiramu buli kintu kyonna ekiramu kisobola kulwala kyekyo ente zirwala oba sizirwala ate embuzi abaana omusajja enkoko so kati tujjako emitwalo 50 meka 5 osigaza obukadde meka so ekirungi ky'obumyu oyinza okuba nga olina bizinesi y'okola okola mu gavumenti oli musirikale oli headmaster okola mu revenue okola mu NSSF naye ate ng'olina ne bizinesi endala ng'ekkolera obukadde 2 buli mwezi bw'oba oyagala gaggawala mulembe guno ogutulimu olina okuba olina bizinesi essuuka kwezi bizinesi emutemala kubanga yiwaatambuliranga enusu 10 kati otambulirako 10 meka alo n'amafuta bakoze eki kitegeeza obadde otambulira enusu 3,000 nga kutambulirako omutwalo kati olina okuba olina bizinesi meka nga bizinesi ey'edduuka evaamu sente za ebitabo by'abaana sukulu fiisi n'ebirala bizinesi y'obumyu yevaamu sente z'okusevinga bizinesi endala olina okukigatta bw'otyo ensi n'ekwanguyira ekirungi ky'obumyu oyinza okuba ng'okolera Kampala ate omumyu n'obulundiro owammwe emukono Fort Portal bano abaana abadde bakeera mu Ludo abakeera mu matatu abakeera mu betting abakeera ku kyalo n'obatandikirako emirimu buvunaanyizibwa bwo en Uganda yaffe twebaza Mukama ku lwa President Museveni alina kyakoze bw'aba alina kyakoze naffe tulina kubaako ekitugattako alo noba nakola amakubo ne bakola kolansi netuuka ku mulyango gwo nga tolina kyotunda nga tolina kyotwala mu katale osigala ng'okaaba obwavu gavumenti ne bwenakyuka emirundi omutwalo gumu n'2,000 naye nga tolina kyotunda so ensi eyangulwa abasajja n'abakyala nga balina kibatwala muki alo so twebaza Mukama ogenda kulunda omumyu buli lwakubira obuleetewa tubusarurewa tubuteeke ku nyonyi tubutwale muki esente ziva eri zijja mpaka wa zitambule mpaka kugwaruma oba alunda gamba miliyoni zimeka ekyo ekibalo kimbaze n'abaze ky'omuntu wa bulijjo naye alwa abasajja oba abakyala bagenda kugifuula bizinesi ekitwatume farming as a business ogenda kulunda omumyu nga ki ogenda kuba ng'olina ekinyumba kisingawa nga buli wiiki oleeta omumyu 10 n'okwata obukadde mumeka 3 n'oddayo enkya n'oleeta obulala n'oleeta obulala ng'ogenda kugifuula bizinesi so tugenda kuyigiza kyayita hydroponic fodder hydro what tugenda kuyigiza ng'osobola kukwata omuwemba
n'okwata kasooli n'okwata obulo n'okwata biki byonna n'obirimira wano omumyu olundira wano ate olimirawa nga buli nnaku 3 4 5 6 obeera ng'oteeka mu kinyumba kyaki kati wano oka olimirako omuddo ogulabirira obumyu omutwalo tugenda kukikiyigiriza tulina etteeka tumaze kulukola okwata kasooli n'omuteeka ku lusani oba ku tray okwata ki n'omuteeka wa n'oddira eddagala lyaffe eriri n'oluteeka wa ku kasooli mu nnaku ezi kasooli aba atuuse wano ng'aleese emirandira kati yewojjamu n'oteeka n'ossa kasana n'oteekamu buli nnaku 4 5 buli lunaku omuwemba bwonna n'olaba b'olunda omumyu ono ennaku emukutagaba siri ku TV onabaleeza ngo ndi ku TV ya bujingu gama mu rosemary tukolamu ekibayita essential oil rosemary essential oil genda ku neto kinyonyerezeeko rosemary essential oil eziiza omuntu okwerabiralabira bw'oba ng'olina abaana basembasemba mu kiraasi olina abaana bafuka ku buliri otegeera ng'obwongo halimu akabulamu katono bw'oba ng'owamu omukazi ateeka wano essimu n'agyerabira n'anoonya essimu nga tamanyi erudawa n'abasajja beerabira kati mwena ngenda kubajanjabira bwerere ngenda kujanjabira ebintu ebi abalina encaca abalina enkanyanya n'abaagala kusala emyaka 15 ab'emyaka 6 mbazza ku 4 mwezi ab'emyaka 45 mbazza ku myaka ameka endangamuntu esigala ng'esoma 6 naye ng'akusinkana kati ze ndi muzeeyi naye bwe nsala enviiri zino n'ebirevu ngenda mu senior tour yonza sukulu ninsoma sisoma kwata akatambaala mu ngalo ngenda kuteeka mu essential oil oteeke ku nnyindo togenda kuddamu kwerabiralabira ate n'obwongo bugenda kutandika okukola otegeere ngu Uganda yensi esingayo obugagga alo ogenda kutandika okutegeera ngu lwaki abayindi abali ku ttaka lya kabaka n'abachina buli lunaku bayingiza miliyoni 2 3 4 5 buli lunaku naye gwe oli ku ttaka lya kabaka omanyi kutambula ng'omuganda omala n'omwaka mulama nga ntokute ku miliyoni ya sente lita emu ya rosemary essential oil tujugula emitwalo 45 lita emu ekidoma kimu litazimeka ameka katukwata 20 liters times 400 ate n'oteeka ku nyino n'oteesa amalotaka ogende kulaba dokita olina ekizibu ekiwanga kiba kyakola ki rosemary essential oil eye drop ya mitwalo emeka otonyeza mu mazzi g'oba ogenda okunaaba alo amazzi g'oba ogenda kukola ki lwegenda ogatonyezeemu aga amazzi oganaabe ogenda kunyumiza nyebaza mukaba bye binkolesa ebyo manyi kukola emitayimbwa manyi kukola mattresses manyi kukola plastic chairs manyi kukola soda byonna bino ebiri awo byonna tulina product 4 mwezi olwaliro ku makya twatongoza products endala meka ebyo ebinteeka mu mazzi gunaaba bye binduusa mu mutwe gwange mmanye essimu ngenda mu ssimu nga 1 mu mutwe mmanye ebyawandiikibwa bya bayibuli 13 ebyawandiikibwa kugamba ngu Luka 10:19 esoma bweti kati abazungu batuganda okuyiga ebintu bwe bityo n'abasomesa ebintu ebitakwatagana baddira omwana wo Omwafrika ne bamusomesa ebintu by'emyaka 10 wa emabega n'amusomesa Mau Rebellion waddi basomesa ki musomesa ebyomanyi bana somesa ngamba ebintu nga 45 ngamba ke basomesa by'emyaka 10 mabega kati abaana ne batuula wali mu kirasi aba senior 4 senior 6 P7 nga byonna bagenda okubabuuza 90% myaka 10 wa bone baddira abaana abaabo n'abasomesa emyaka 10 wa kati at the end of the day abaana bonna bafuluma emakerere balowooza okugenda okulabirira pusi okunaaza embwa okunabirira abakadde naye ng'ate obugaga bonna buvaawa obugaga bonna buludawa katonda bwe yali atonda ensi yonna Uganda ye yatonda obulungi katonda ali ng'ava e Uganda sooka tunule wano olabe omuddo omulungi fe abatambuddeko amawanga otuuka mu nsi omwaka mulamba nga twalaba enkuba n'olunaku n'olu nga musenyu mwereere nga talona kitooke n'eki halo
nze nabadde kisoro anamanyi kisoro kati enkuba ebadde etonya kisoro naye balima emmere ku lusozi naye nga olwona balinga baludizayiniza obulungi nga kuliko ani yabirabyeko naye kati genda ensi olabe eri so kati twebaza Mukama kino ekitukola tugenda kulima herbs and spices tuzigatteko omutindo tubitwale mu nsi ziri esente ziveeri zijje mu Uganda tugagawole emyaka 4 5 abazungu abayinda abachina batandike okukola owaffe